simanyi oba byendaba byolaba, simanyi oba byempulira byowulira, naye regardless we move, eggwanga lyaffe tulyagala, tulina oddibeeramu, era nja kukkaanya naawe agamba nti okubeera mu Uganda obubeezi is a full time job. Kati abagenda ku byeyo oba Uganda mu muginyumirwa simanyi, naye kati bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, ebimu ku byo bye tuzze okunyumyako. Nze fiika omukutu guno gwolaba ye Fiik Media, bwe gubanga omulundi gwo ogusoose subscribe, likinga, commentinga, sharinga, nyiga akade, naye nsaba tobuuka bulango bannaaye. November ne December myezi mikambwe, buli lw'obuuka akalanga ako kitegeeza ssente oba ozimpisizzaako. Nsaba bw'oba olaba vidiyo eno akalanga ako akasooka okujja oba konosanga wakati kalabe kaggweyo, bukamala okuggwayo ogende mu maaso n'okulaba vidiyo eno. Ku seeti wano ndiine Rotarian Adrian Lubowa, tugenda kubeera nga tunyumyamu ate oyongera okutegeera ebintu bitambula bitya, atuwe ye sayidi ye ey'ensonga ku ngeri bw'aziraba. Rotarian sooka obabuuzeeko ate tulabe ki kitugenda okwogerako olwaleero. Abatulaba ku Fiik Media mbebaza okubanga mugoberera omukutu guno, ate kubanga bateekamu data, bateekamu obudde, bawaayo bingi okulaba nga batugoberera. Bannaffe mwebale, tubasabira abalina ebizibu ebyenjawulo Mukama ababeere, tubagumya abalina ebizibu ebyenjawulo kyokka n'abalina ebirungi bye mutuuseeko nammwe tubeebalizaako Mukama yeebale kubabeera. Kaddatako kabbeeyi naye banna simanyi. Kakati nasembye okulaba nga Haji addiziddwayo mu kkomera paka nga 18 lwagenda okukomawo mu High Court. Kati simanyi olwo kooti lwegenda okuwa ensala yaayo, kubanga Honorable Muhammad Nsereko n'abalabo bali mu musango guno okusaba kwabwe okuyimbulwa kakalu ka kooti nalabye ng'okwagaaniddwa. Ensonga zino simanyi gw'ozitunuulira otya okuviira ddala gye zaatandikira nga Hajjati agamba nti Haji yamukwatira omwana paka okutuuka olwaleero we tutuuse. Nalino simanyi nti ensonga zino zinaawanvuwa bwe ziti, naye zirabika si zaakuggwa leero. Naye ebirumira birimu bingi. Ensonga zonna kasa zibeeramu omwana rape, kasa zibaamu rape, teziba nnyangu za kumala gaggwa. Kigambibwa kuba tewali bujulizi. Yes, era obeera suspect paka ng'omusango gusinze. Yensonga lwaki Haji ajja kukkirizibwa okweyimirirwa. Naye bw'otunuulira sitole eno okuva ku genesis yayo ebaddemu ebirumira bingi, naye ng'ebirumira ebyo bya kigendererwa. Omukyalo oyo alina ebintu bingi nnyo yatagala tugamba byakweka, byamanyi. Yes, na biki byaddukanya mu nsonga eno. Era bw'otunuulira naye omwana ono nga ndabanga omukulu wa 16 okusinziira ku kitaawe kintu kye yakonfaminga jjo mu maaso ga minisita ne nnyina, naye kyakola ki kyagamba. Wabula abasawo bagamba mbu si mirundi 3 gye bagamba mu Haji yamukozesa gye gyokka gye yakalaba abasajja. Omusawo yagamba nti abalabye emirundi mingi nnyo, kitegeeza nti newankubadde Haji naye waliwo n'abantu abalala. Mu ripooti y'omusawo mulimu okubanga Haji ye yajjako omwana ono. Omusawo talina wakirabira, talina bwakeberera ekyo. Kitegeeza omwana yali yeegaddangadda. Naye omusawo talina wakeberera ekyo. Ate
n'ebintu byonna bye bazze batulaga biraga nti waliwo ekitali kituufu. Ekitali kituufu oyinza n'okwesanga nga maama ono ayina n'engeri gy'atundamu abaana be. Saagala ŋŋambi oyinza naye olw'ebigendererwa bye kubanga maama twamulabye nga muntu muculupanya nnyo muku alimu oluferefere oluyayeyaye era gye byaggweredde nga omwana gwe baakwata walala ku muntu gwe bakutte oba wali osize ku kifaananyi ky'okutebereza omuntu gwe bakutte bwe baba bakwata tewabeerawo bya ddembe buli kimu kiba kyampaka bwe kiba kiteeteeyi bayuza kiyuze bweba kati ngoye abadde asula naye mu nju weba nayiti bayuza njuze biba byampaka kuba kulwanagana okukwata kuba kwampaka kuba kulwana okujjako kibaga nti okukozesa omuntu bagana yakozesa omwana oyo aba yakola ki bakkaanya kyo kyennyini ekimuvunaanibwa kyennyini ndabikanaye musaga eno Haji yakwata omwana kyokka mu kukwata omwana maama w'omwana yazze n'enkumbi. Enkumbi ogimanyi? Yazze n'enkumbi gye baakozesa ng'ababiri bano bamaze okubaako kye bakola. Can you imagine omuntu gwe bakutte n'afuna n'obudde n'afuna enkumbi alongoose omukulu kubanga enkumbi bakyala be bazikozesa era be bakola ki be balongoosa. Bulooza omuntu akutte ayinza okuddawo alinde bamale okumulongoosa eyazze okukwata naye ekintu kino kibaddewo of recent lwaki kimpulikira ng'ekyaliwo akabanga akayise emabega n'ensonga tennamala bbanga ddene just lwakuba omukyalo ono kyakola akimanyi firinganga nti oba yaliwo ebbanga eriyise emabega omukyalo ono kyakola akimanyi so kye yakola yamanya nti okwanguya ensonga zino manya ebintu bya kootisi tebitambulanga mmwe omukolaki bwe muba mwagala kati n'ayiya naga kati omugezi kyokola ogenda mu mawulire najja n'anoonya amawulire googere ku nsonga eno teyakoma awo n'anoonya owekitiibwa Nakiwala Kiyingi nga kimanyi naye amawulire gakola ki gamutambulirako eriwa biba tebinnaba kuggwa bulungi n'addukayo najja n'anoonya minisita w'abavuka n'abaana Dr. Baramu Barugahara ali awo buli wamu ayagala okukola ki anoonya kitegeera kakati ewa Nakiwala yo yali agenzi kubanga of course yaliko minisita w'abaana n'akola ki n'awummula naye kati ye muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga zezimu ez'abaana n'abavubuka kati yali agenze kumutaasa ku ki ono omwana afune obwenkanya kiki ekyali kimutute ewa Nakiwala kubanga ensonga kati za kooti ye bw'agamba naye nga agenda ewa Nakiwala ate wakati mu byonna kyokka ate nga omusajja yamutadde dda mu kkomera nga musibe wakati mu byonna omusajja musibe naye ate ewa Nakiwala nga ayina ebikusike bingi endagamuntu manya bagamba bayina 6 ate omwana yamukukusaako n'amuyisaako mu Mexico manye amuyingiza America ng'ebintu bingi biri awo tebikwatagana naye Haji agamba nti omukyalo ono ayina omwami gwapepeya naye bigambo bya Haji naye Haji agamba omukyalo ayina omwami gwapepeya naye omulala ye Haji lwe yakomawo okuva Southern Sudan gy'akolera yasanga buli kimu omwami oyo akiteekinga Haji akola safaari Haji takolera wano akolera Juba eyo naye that process okubuuza omwami ono yaani bino byonna gye bikola ki gye bitandikira kati yeebuuza ki ekigenda mu maaso mu bintu bino ye Nakiwala kati Nakiwala ensonga azikomyawa ye nga gwe bagenda okwebuuzaako bye yazuula bw'amala okubizuula n'asaba yamusaba omukyala yeetwale ku poliisi bwe yalabanga omukyalo ono ebintu byayogera ebyokupalapalanya tebikola bulungi tabitegeera bulungi era n'ayogera lwakuba ensonga eno kyenjirabyemu kyembadde ndudde okulaba
abawobozi ba pulezidenti bagiyingiddemu nnyo ate mu kugiyingiramu ne beesika nnyo ebitogi. kuba kyembadde nyala okumanya honorable minister Nakiwala ensonga azikomyawa Dr. Balamu aziyingiriramuwa era yonna omukyala yaloopayo ye Dr. Balamu yabawa amagezi ye yagendayo kukolayo ki. Dr. Balamu yabagamba bagende mu kooti nga bwe bagenze kubanga kyandibadde kinabikira nti Nakiwala zamulema kwe kugenda ewa Dr. Balamu ye Balamu n'azituusaawo. Nakiwala we yazimalira ng'omukyala ensonga ze yaleese zimusinga eyazze okuwaaba ng'ensonga ze yazze okuwaaba zikola ki zimusinga nga yeye musobya ng'obujulizi bw'alina buli awo bwaki ganga omukyala kimulya naye n'amuwa amagezi agendewa mu kooti nga bwe yali ateeseteese mu kusooka. Kati mu kaseera ako n'alaba nga naga kati omugezi onoonya Dr. Balamu ono n'agenda kati and Dr. Balamu yali very principled. He speaks the truth. Yayogera kimuli wano era ninamugamba bye yamugamba naye n'amuwa amagezi agende mu kooti nga bwe baali bakoze eki bategese. Yadde mu kaseera ako era waaliwo omwami omulala yali akayanira ebyapa biki kati akimanyirawo nina omusajja ebyapa be bakoze eki babimuwadde naye yadde Hajati yali abyegaana ndi teyaleka kati nabisibako kavieti biki namugamba ebisigadde mugende mukole ki mubimalire ebweru wawano. Naye mu byonna kye yayogera kye nalaba nga kyali kyanjawulo nyo yagamba abantu bano ababe yagamba Hajati n'omwami taata w'omwana balabika baagalana bakyayagalana laafu ye basumbuwa ekyabatawaanya olw'okuba Hajati alina emizannyo gye mingi gyagattagatta wakati mulaavu akyalemereddwa kusalawo obusazi ani mutuufu gw'alina okubeera naye. Nze nga sirabawo laavu awo alemereddwa kusalawo ani gw'alina kukola ki kubeera naye naye nga abaami be abaagala so omusi babiri naye akola ki abeetaaga abaagala kati wali problemu naye kati ate gondi omuwabuzi waffe wano e Masaka ate yakiyingiriramuwa afaaki ne honorable minister Nakiwala abawabuzi ba president mu keesi eno kubanga ne fulufiga wayingiriramu nawo wannemye okutegeera abawabuzi ba president bwe balabye keesi eno buli omu anoonya relevance naye waali buli omu anoonya ki relevance n'abaludde nga tebalina kye bawandiikiramu kubanga abawabuzi ba president bamulaba mu buntu naye baweereza reports on a monthly basis kati waliwo abadde baludde nga tebawandiikira na president kati kino wekyazze olaba fulu figa ng'afa n'ensonga ng'akukuzenga ng'afa n'ensonga era president alina ogiwulira era n'afa buli omu afa n'ekintu kino president yamulabye nti akola nnyo so situmanyi ababawa appointment tebabawa mirimu gya kukolerako muyiiye what is the case sitegeera kigenda kati wawe bakoze obubi kubanga bano bonna of course beetolererako ono omuvubuka kati oyinza okugamba nti ye honorable Justin Nammere oba oli awo alina kyalina okukola ki okwogera however si muvubuka w'e Masaka kuba ye muwabuzi wa president ku bavubuka ab'e Masaka naye yakiyingiddemu fulufiga simanyi awabula president kuki mukyala Nammere wa Greater Masaka kyemmanyi kyemmanyi naye nayinza okuyitawo lwamaanyi nnyo fulufigo manyiyo ebigambo abireeta bwebiti nga bwe kiri bwakikubawo tatabikako leta buleesi in fact yatuuka mu ofisi ya Mr. Balamu Dr. Balamu namuga mwanyina zekakkana sirikako
ngafuuse ekizibu onambalula onamwambayiro olyamwambayiro kikigenda mu maaso nga tebiggwa. Kati ani musobya bawabuzi bano bonna? Nze ndowooza nti bonna basobya kubanga ensonga zaabwe tebalina zikolera mu mawulire. Oba bonna ensonga eno tebakwatako. Tekirina kyekikuggyako okutuuza olukiiko mu offisi nointeractinga n'abantu nga abamawulire tebaliiwo. Ne muteekateeka ebyo bimwetaaga amawulire gamanye ne mubanyonyola. Infact amawulire bagasse nnyo kubanga omuntu oyo ayagala ategewo ka kamera tewali kyetubikkako kubanga tetulina nsonga lwaki tumanya ebimuli mu kweyuzaayuza eyo tetulina nsonga mutubuulire ebyo byetwetaaga okumanya. So kati ensonga zive mu mawulire tumanye bye tulina okumanya wakati ensonga yajati mu nkola gyagikozeemu ey'obufere bwe etuuse n'okwebakira ensonga ezaali badde enkulu mu ggwanga ze twali badde twogerako. Tulina ensonga ey'ebbago ly'etteeka ly'emmwanyi okuggyawo ekitongole UCDHD mu ministry, ensonga nkulu nnyo mu ggwanga. Twalina ebbago lya mwami lumu lyabikkibwa. Tuli ku bintu ebiri awo ebitategeerekeka. Ebyenkumbi. Tuli ku mukazi apulaninga okubba ebintu byabba nga yeekwese mu kintu enkumbi. You see? Ayina ekintu oba kiwero oba yakijjeewo oba yakoze atya kyakukuta nakyo. Kakati poliisi oba n'abalala abali mu kunoonyereza ku musango guno bakakase batya nti eno yenkumbi yennyini eyakozesebwa. Kati ffe tumanyiddewa nti oba n'enkumbi yatuleetedde nga yeyiye gye yakozesanga ne Haji. Watya nga yeyiye. Naye nno n'omukazi yeetikka enkumbi agireete ku poliisi. Aba mukazi nnyo. Tomwegira. Kyobola njagala kutandika ekibiina ekirwanirira abasajja mu nsi yonna. Batya bano ba Haji modulo ogenda kulwanira abarepisti. Emyezi ng'ebiri egiyise palamenti ababaka baavaayo ne balaga nti batulugunyizibwa nnyo. Naye kimanyi nno tewaliyo kibiina kirwanirira ddembe ly'abasajja. Abasajja batutulugunya nga tewali akulwanirira. Kituufu. Era ojja kuba otutaasizza nga tewali akulwanirira. Kati bino byonna byonna ebiriwo omusajja bamutulugunya nga tewali talina gyaddukira. Tolina gy'oddukira. Bakusiba bakusiba paka ng'ojjerezeddwa. Naye kati omukazi basobola omusiba we batyo. Abeebiina bya women empowerment bavuddeyo dda ne batandika okugira simanyi fida biki. Naye kati tulina n'abakazi bejjayo awo ne beefuula mbu balwanirira bakazi bannaabwe ebiki biki naye era an image of okunyigiriza omusajja. Honorable Matembe yavangayo nnyo ku nsonga ezifaanaganako bwe ziti. Simanyi kyeyaba yabikoowa abeeramu olusente sayimbira Katonda. Kale ebyajati nno bwe bityo bikoze bikyagendera ddala mu maaso era nga 18 bakomawo mu kkooti. Nze kisinga okunuma mu nsonga zino nti wakati mu bino byonna Hajati agenze ku NASA bayagadde omugajambula obujulizi tannaba kubufuna n'ebiringa ebyo. Omusajja musibe. Omusajja ajja kuteebwa. Amateeka gakuwa omukisa okwewozaako ng'ova bweru ndala obanga okyali suspect. Ate gye kiggweera omusajja bamwonoonedde erinnya. Ate kati kubanga tuli na Hajati gye kiggweera still ng'obusiraamu bukoze eki. Erinnya ddyo kuli wansi lyayonoonese edda terikyetaaga. Tulabiddwa abasiraamu ng'abakwasi b'abaana. Erinnya ddyo tewakyali eryo lyo tewali. Era batono nnyo abajja okutegeera ekituufu ku kyo batono. Kyalina kukikkiriza kyazze Allah yageze gyekiggweera erinnya byonna byonna ekizibu kyabyo weekijjidde. And in fact kambabulira ebigambo bino ebintu bino bikyalabika ebifaanana we biti. Edda bajjajjaffe bawasanga famire ya fiiki nti eri etya
balina omuze guno ti mutabani we ntajja kuwasaayo ng'omuwala ajja afumbirwa famire nga bamaze balina eddiini balina ki ekitegeera naye ennaku zino tulaba abawala n'otuuka n'okumuwasa nga n'abeewammwe tebamanyi. In fact bagenda okutuuka okumanya nti wawasa nga mulese mwana kumuwa amannya maama taata ndi nazadde omwana wuno tumuwa amannya. So gwe obeera accountable ku biki byonna byonna ebizze bibaawo tolina gwe obinenyeza. Ne famire yenyininyini omuwala gyazaalibwa nga tomanyiyo abamu batuukayo nabagenze kuziika omuwala yafiiriddwa lwagendayo ku omuwala gyazaalibwa nga byo tamanyiyo olulajja nga bamulagira bw'otuuka wano linnyo wete odde eno tamanyi. Tomanyi bali balina mizeeki basezi tebalina mpisa babbi baffereffere. Kakati Haji naye gye yawa matuka najja agwa mu muyaayi gwatamanya bimukwatako bibadde biti ebyemabega isitole yebadde etya biki ye yatandikira awo ebyo byalimu ali mu kusasulira kukola ki mabanja gataali bizibu naye katumusabire Mukama jamuwa obwenkanya. Kale tujja kudda ne Rotarian ono mu nsonga endala zetunaaba tulabye nga zeetaaga okuwa endowooza yazoogereko ate tulabe ye kutya ebintu bwabiraba naye nga tubagaliza birungi byereere. Senior 4 abamu ndabye mumaliriza ebibuuzo byammwe tubayozaayoza mu bikulike ate katusuubire nti wali results zinagenda okudda nga muli mu abo abayitidde mu ddaala erisooka. P7 naye eri mu kukola byayo kyemmanyi naye eri mu bifundikira nammwe katubasabire ate endowooza ab'emikaaga nammwe endowooza mutandika ttaamu wiiki eno ye briefing then wiiki ejja nammwe mutandike ebyammwe. Tubagaliza birungi byereere mukole bulungi ebibuuzo musome bulungi ebibuuzo mubyetegereze mumanye ki kye mwanukula of course nga Mungu yabakulembedde. Saba atakumira mpeera abankumire bannaye mulete business ku Fik Media omukutu guno gulina kuyimirirawo ku ssente zammwe ate business tujja ziranga bulungi so mulete tube nga tulanga enamba yange ntero giteekawo wansi awo osobola okunkubirako etwogerezeganya ate ne tulaba butya etusobola okukikwasaganya. Kale mubeere bulungi Omukama abanjagalire.